lunaku olwaleero njagala mbalage ebimu ku ebyo ebibeera mu production mwe abamu bye mutalaba mulaba kintu nga kimaze kutuuka ku mmeeza. Kati wano ndi mu kuproducinga emu ku program yange. Program eno ntunuulidde oluyimba lwa Aisha Nakitto lwe yali akungubagira bbaawe omugave Herman Ssemakula Basudde olumanyiddwa nga Katonda w'amaanyi. Original version abasinga gye mulina Ridan bagiddamu Buzzi, kati nze nkulaze ngenda kulaga eyo. Then ku lutambi luno lwennyini era kuliko oluyimba lwe bayita Herman Basudde, simanyi oba olumanyi, lwa Stephen Kyaluzi Katende. Kati bwe tutyo bwe tukola wano. Eno ye program yange, eno ye computer. Kati wano tuli mu production. Kati awa alimu tulaga ebyafaayo bya Herman mu bumpimpi, okusoma kwe yazaalibwa ddi, then gye yasomera, lwaki yakoma okusoma. Oyo ye Stephen Kyaluzi Katende, yali omu ku bammemba ba Kabulada Professional Singers. Naye nga ojjukira nti emabegaawo nakugamba nti Kabulada Professional Singers Herman Ssemakula Basudde ng'afudde yaleka bamulekwa ab'ekibiina, bamulekwa abayimbi be yaleka mu Kabulada Professional Singers. Mu program ey'emabega gye nayita obudde bwa Herman Ssemakula Basudde obwasembayo mu bulamu bw'ensi, nakunyumiza abo bamulekwa be yaleka mu kibiina ekyo. Kati wano ono Stephen Kyaluzi Katende bali mu kunyumyako be bamu kwabo bamulekwa be yaleka mu kibiina ekyo. Kale tugende mu maaso mpola mbalagako ebibeera emabega mu production, oba oliawo bye mutalaba nga mulaba program ng'emaze kutuuka ku mpewo. Kati bye ndi mugezaako okubanga mbalaga wano. Kale bantu bange, yeetaaga ebyafaayo bya Herman Stephen Kyaluzi Katende osobola okuntuukirira ekasubi ku basooka kwa bula stage, obeere nga osobola okubeera nga ofuna oluyimba olwo. Kwaliko omukwano gwa nnusu Sylvester Busuulwa. Sylvester Busuulwa ono ye omu ku bakaawonawo abasimatuka akabenje akatwala muganda waffe, mukulu waffe, mukwano gwaffe, mukoddomi waffe, jjajjaffe Ssaalongo Herman Ssemakula Basudde nga 11 Ogwomukaaga 1997 wali e Kabaale Bugonzi, era ne wayitawo ennaku 9 ne Fiona Nakaisa mukyala wa Mbalire Kateteyi naye olumbe ne lumutwala. Kale tukyeyongerayo tugezaako okulaba ku zimu ku nnyimba ezaali ku lutambi luno. Tulaba ku zimu ku nnyimba ezaali ku lutambi luno. Kati tunoonya oluyimba omukwano gwa nnusu. Kati nga bwe tuti bwe tukola olwo nkuteka kagundi ka forward, tuli mu kuddusa tutwala mu maaso. Kati we walinga oyagala okudda emabegaako twakayitanga ka rewind, simanyi oba bangi mukyala kujjukira, naye nga program eno eteekebwamu ssente. aba Bize Hotel Iba abo basangibwa Nsago bakugamba nti gwe ayagala okubeera ng'osanyuka, genda mu kifo ekyo osanyuke, otwalayo omuntu omubeere nga munyumirwa obulamu. Oyinza okugamba nti ewaka kankyuseeko leero ekifo banayo kwerekeza $50 ogamba nti nzikoze nnyo kambeere nga ngenda nyumirwemukko, tekiina kye kikujjako. So genda ku Bize Hotel and Bar, basangibwa ali Nsago, abanyumirwa emipiira, pool n'emisanyo emirala. Weegiri security eri tight, effumbiro liri awo likulindiridde okubeera nga likuliisa. Then namwe abanyumirwa ebyokunywa ebyenjawulo, ebyokunywa ebyo weebiri. Kati tulina New Subs Fashions, abo basangibwa ku Sunset Arcade, bakugamba nti genda gwe omukyalo omusiraamu n'atali bakwambaza oba bambaza omuntu oyo. Kale gwe osobola okwerekeza n'ogenda obeere nga otwala omuntu we bamwambaze. Bali ku Sunset Arcade, tambula ng'ova ku Pioneer Mall
odda ku Arua Park ogenda kuyisa Wilson 1 kati Wilson 1 eyo wogivaako ogenda kudda ku Health Link Pharmacy okuva ku Health Link Pharmacy yambuka amadaala kati ku ddyo edduuka lyosookerako yeyo New Subs Fashions. Cameraman alina ekintu ekimusanyusiza doza for a first time yange nkyogedde mu butuufu bwa okay kale bantu bange kati ngezaako okwongera obbasomesa kati wano wetulaba wano enebeera nga nsigo yaffe eno ye project gye wakutte oba agikwatidde ku kamera oba olina we wagijje ensigo eyo n'ogiteeka wano kati eno ye ensigo yaffe zino ze zimu ku projects zenze nkola kati no ogiteeka wano kati womala ogiteeka n'ensigo kati eno tugiyitanga nnimiro nti eno ye nnimiro wojja n'ensigo n'ogiteeka ano n'osunsulamu nti kano kankajjemu kano kankateekemu kati womala okubeera ng'osunsula ensigo yo wano kati ne tudda wano wano tuyinza okugamba nti kino kyefaananyiriza nga woolaba ebyo ekiba ekivudde wano okizza wano kati eyo ensigo weemala okugira ng'eruse n'ogiteeka wano kati wetumala wano nga emaze okufulumaawo ng'okakasizza nti ensigo yange yeeyo gye njagala okufulumya kati tulina ekintu ekirala odda wano wentadde tetulaba obulungi awo waggulu awo noonyiga wano bwoti nekuleeta nti olina okufulumya gundi eno kati eno kibeera nga jokooni nti oli mu kufulumya ekintu mu kiyungu otwalira abalya noleeta wano nogira bwoti nosetinga byoyagala kati womala wano lwakuba bakuleetera ekintu ekyefaananyiriza bwe kityo wano noteekamu erinnya nti makumbi womala okufulumya ekyo kyofulumiza ng'ate okikwata okiwa abantu abakiraba ng'ate bo batandika okukinyumirwa naye nga kugamba nti bwe tutyo bwe tukola production emwe ebintu ebyo bye mulaba eyerudde gye muli wobiba biwedde kati kankulageko ne wano ku programu zange endala ze nali nkoze mwe ze mubeera eyo ne munyumirwa nti n'ogamba njagala kino n'ogamba nti nze kati njagala kusalamu katundu kano akatundu kookwata n'ogamba ako kenjagala so kale bantu bange basically bwe kityo bwe kibeera mwe ebintu ebyo bye mulaba TV radios fena tubikola bwe tutyo kati gwe ayagala okubeera nga ayiga production osobola okuntuukira nembanga at least osobola okusomesa kubanga Uganda yakakyo kano weetuuse awo weeraze Uganda yakakyo kano awo weeri so zino ze zimu ku nnyimba ezo ze zimu ku nnyimba zenkola programu eno programu gyetandikidde nti tuli mu kuteeka mu Katonda w'amaanyi kati wetukola ebintu bino bangi banyiiga bangi babeereeyo ne bagira ki kadongo kamu we tunaaba tuli bakumutwala mu maaso tulina okubeera nga tujjamu ekintu kye bayita nti gundi simwagala
gundi waba talina kwogera ku taata talina kwogera ku maama nze alina omwogerako ebyo tebinayo bigenda tutwala. Kadongo Kamono bangi abamumanyi n'okusinga ffe ate nze ngamba nnyo mikwano gyange abaana b'abagenzi nti mwandiwadde ku bantu abaagala bakitammwe basengammwe bakojjammwe mwandibawadde mubawa ku kitiibwa kubanga gwe wabeera taatawo ekitegeeza kikakatikako okumwagala naye nze munnange omuntu atalina kakwate ku ye najja n'amwagala nga ki oyo omuwa ekitiibwa. Kale bantu bange mbadde mbalaga ebintu nga webibeera mu production ngenda fiisanga obudde nzije mbibalage. Nze Muzungu David Kadongo Kamo music analyst naye nga nkugamba nti ayagala ebintu bino jangu onsange Kasubi ku Basooka kwa Vula Stage. New Subs Fashions tukutuusaako ebiteeteeyi kosabaya engatto ensawo z'abakyala jackets jeans n'ebirala tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2 okututuukako Vac Pioneer Mall otambule nga dda ku Arua Park yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade awo ng'otutuuseeko. Engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala. Omukyala omwambazi omulungi ayambala naffe. Weetegeka okukoleza okumanyako okwefumiitiriza n'okwagala nga tutongoza ekitabo Abaganda Abasukkulumu mu myaka 2024 ekyawandiikibwa Muzeeyi Magala ow'Ebunyaaka. Ekitabo ekijjudde ebyafaayo obuvo n'obuddo bwa Buganda n'abasajja enjasabikko ekitongozebwa ng'ennaku z'omwezi 9 omwezi ogwokutaano 2025 awo ku Theatre Bonita. Jangu osisinkane Muzeeyi Magala ng'awerekeddwako Misa Kisemakula, Princess Amira, Bizonto Comedy, Mary Hart Stumbetu, Kazibwe Kapo, Hassan Nduga n'abalala bangi. Kati jangu ofune kopiyo ogulira okumanyakwo ng'ennaku z'omwezi 9 omwezi ogwokutaano 2025 awo ku Theatre Bonita okuyingira emitwalo 5 ordinary, VIP emitwalo 10, VVIP table ya miliyoni 2 nga tutongoza Abaganda Abasukkulumu mu myaka 2024 ekyawandiikibwa Muzeeyi Magala.